n'otunula engeri abamu ku bantu kamiliyoni bayambye engeri gye bamujjukiddemu bw'osobola okuddamu okuyamba abaana abo nga basanze mu kyalo eyo kyebuuzeemu. Omanyi waliwo ekintu kye twogera ng'oyogera just gwe weefuddeko ng'omuntu nenjagala obuuze kale nze nzijaawo Shiba bwaddamu n'agenda ekaboohe n'asangayo akawala ku kyalo akazina amazina nga kayimba nga kaagala akayambe ng'atunuulidde kamiliyoni engeri gye tumuyisizaamu ayambye olowooza agenda kayamba ajja kalekayo tumanye nti dino industry etambula naffe ate amaanyi ga industry gali mu miti emito tuzeemu abantu abali waggulu okuyamba emiti emito kyekyo kye ŋŋamba. Nze mbeera ne kamiliyoni naŋŋamba abo abayimbi boosembeza abo abayimbi booyamba palasa abo abayimbi tebagenda abayimbi bagenda kukola kino sobola okubuulira nti ne balabe baffe abasinga teri muntu mulabewo teri muntu akulyamu lukwe nga tabadde mukwano gwo bibyo ebigambo byagamba naye tonoonyanga nsobi zokka bwe bakolanga n'ebirungi mulina obyogerako toyinza kuŋŋamba nti omaze n'omuntu emyaka 2 nga mubi nga just mubi gwe n'osigala ng'era okomawo emyaka 2 walina okubanga waliwo ensonga ekkomyawo tuyinza kubanga wakazuula oluvannyuma lw'emyaka 2 nti oyo omuntu mubi wabaawo ekikkomyawo ekikwagaza okubeera naye si ekyo nkisootinze kituufu mulina okwogera nene ebirungi muyiga byogera ate n'ekirala nga mwogera ebibasobbeeko mutandika okujjukira ennyo n'ebirungi gutandikanga okunoonya ekirungi mu kintu olaba oba tookirabe tuyinza kubeera na kintu myaka 2 ng'obulungi obadde obulaba n'ovaayo ng'olina obulungi bwa myaka 2 n'ojjukira ensonga y'omulundi ogumu si nalayira okubajjukiza kyokubajjukiza kyonna kipatana musaaga only one all among us all twiga okwagalana n'okusitulangana n'okujjukira ebirungi ebibeera mu bantu bw'oba naddala ng'omuntu oyo akulaza obulungi bwe nga booladde osubira okuba banno bakulaza obubi bwabwe bangi baveeyo gye bavuddeeyo abamu baveeyo ne bavaayo. And Kings, I love you, my brother. Yeah, man. I love you, my brother. What's your money, blood? From long time. Uganda will take it to Limimbi wa Kabi. Whatever you call yourself, Kings of Agis Bazania. Oh, you have a never got to Bagala chance. Zenja for chance young. Wanguri Wangu Tanjigiza Nampenyue. Wanga Uri Chitender. Pula patule debadeka sokoleke debadeka King Saho yimbo lingo muzimu sokoleke nenda singa sipaba gunya King Saho ita military school neba naga kuchima nokulyanga ze sifuna ga omuyimbi amboto wa mutima neba ne omboto wa mutima ne mpulya nenga nimu. I swear to God era bakuzala my bro abantu bakuzala wanze maseke wanguri wangu tajigiza na mpenyuwe Ajina bonjua dana kinoni bana na ikucheza mai mambo mambo ngoya kuyani wangu uzoni ngoni tarani buka kuku tarani kuba nisina chaja ujere kutarira. Oh my God. Sasa soko ndeke. Grace, it's always no ino kwa walembo zio neri negative. What you need right now is Bruno, positive conversation. Grace. Nze byogera bimpulisa bulungi. Yes. Right now what you need, Grace, is positive vibe, positive conversation. Embozi yo neteka Grace mu depression musoke mujewali mujireke. Wemba mwagaliza omwana ono nga yo mugamba nti talent ye mujagala mwagala byakola mumukubagize Grace yankubidemu ennyimba ze zatana bakutabana. She has very nice songs. Tumuteke ku pressure ate ennyimba ezo okitegeera. Yes, that is the conversation Grace wants to hear right now. Than bebe mwagala mwaba violence
mbusimanya mbu biki mwagalayo ayo kyayogera ebyekisiru mbwayo kye coding mu mufune content ama Grace tebakuwabya focus on the positivity, focus on your talent, focus on yourself. Ebimu ku bintu ebisinga depressing Grace ye negative conversation. If you can ng'abantu kati nga mwe wajja ku live temubuuza bintu bitakwatagana yo kitegeera. So woba oyagala okuyamba omuntu nga alina ekintu kyayitamu olina okusooka omugje ku ekyo ekintu ky'abayitamu.